kubanga weekomere ku my channel nsuubira nti bitambula bulungi ddala happy new month nsuubira nti bigenda kutambula bulungi ddala abazalwa mu September babies mwana abali eyo mbagaliza birungi byere bali tuze tutereezera amakanga bulijjo nzize n'omwana mulenzi ono abannaye yeyita Brian Semanda kaki tuze kwogera ku nsonga ey'ekisenge ba sweet kiva ku ki omuntu okuddibya mu kisenge wallahi nga alina ebaka ne muganda ensonga eyo yenyaga twogereko Semanda kiva ku ki omusajja okuddibya nsonga bbiri oba ssatu omusajja okuddibya era abasajja balinganga baana bato bazira okyala basanga mugenda nemufuna omuno problem sobanga afunye ku lubuto n'omutanka omugamba tunooli oli gwe boogamba n'atakitegeera buli wabeera mu mbeera nga omusajja akukwatako n'ogira bwoti omutima gutandika okufa so enkwata omusajja akwata baleeta omukono togusindika gukwata okunyweza mu bebi ate wesooka nengukwata nesooka nenkukola kati awo problem so ideally abasajja basinga akuzira kubanga otandise omugobaagoba ate fe abasajja tulinganga bali bankoko bali enkoko ku javas leero nembanga tetegerekese nagendako KFC newooma eribyo customer care yanfu naddino nga waliyo customer care so it's very important otegere ekidibya omuntu yenayena bintu byokolanga totegedde by the way togamba nga musajja nti nawe nvaako siina feeling kanji katulabe wetetenkanya first of all sajja twagala sex daily we can asajja temukisobola so olina okweteekateeka ate abasajja tuli fun kasitaba nga nendeeze newenteeka mu bizambi nemubeere so it's creativity so buli wogoba omusajja atukisa nagezaako gyagezaako nga wali receptive so akudibya ate ekirala abasajja basanga tebagala g'abakyala baabwe mama mbeera nsi terikiriya wenoonye kasota yakuzira wenoonye so it's very important for you to be honest with you realistic tulira abakyala e Kampala bekolako obanyirira ng'oli kapale ka mwana kubanga wabakufumbirwa oyonza abatereka ku lukuta nakomawo oli mu t-shirt amata gayiiseeko so you look repulsive kati awo akwetamwa abakyala basinga bwamala okufumbira alowooza kiwedde nedda oba otandika katandike obufumbo buli daily work it's a full-time job tinaguluza okola omulimu gulunaku ojja leero nno enkya n'otajja olino batandika tono bakugoba so obufumbo n'ekisenge biri regular fe abasajja nakugambye musaayi gutambulira awo so bw'obanga ekyo ekintambuza omusaayi ate 90% omusajja akuwasa asooka kukola balwa sex yajja yanoonya sex kati bw'omumumma all is a problem so it's very important otegeere nsonga kyekirese beera honest with yourself tereze buliri tereze ekigambo ekyo bw'ate bwenjagala okolaganya nti ndi active otandika okugamba naye omukyala wange obamwenzi buli obukode bwonna abujjawa activity ne skill byanjawulo bwenkwatako bwenti mbankukutteko kati tamuba nyonoonyi okitegere kati abasussa like you do a lot no sussa nofuka ate nga malaaya so you have to know omusajja gw'odiringa naye bw'obanga obaleeta okubasama olowesale n'okubasama gamba kiki ekiriwo so what baita gradual process tegeera omuntu wo bw'osanga omusajja ali myaka 45 alabyerabya ebintu bingi there's nothing new you're going to bring so bring it in a nicer way bw'oba oyogera nga bitegerekeka so it's very important ng'omusajja ayina obutakuzira creativity kyusakyusamu ku bintu nina mukwano gwange oli ye yalina bbaawe nga sex atambula bulungi ddala olwazaala we papa kati postnatal stress abasajja gyebafuna olwo ebijja bibiri obunya amata ate abasala abasanga bafuwazaala attention eva ku musajja nenda ku mwana omwana nazuka ekyo namuyonsa gye omwana kulirwa omusajja nowa muzadde gy'omwana kulirwa omusajja nfuna baby coat wali eringa iye so it's important obeera ng'owakazaala awunya amata embeera ekyuka mune wansi wakyuka so olina okwezi obujja so that 1 month or 2 bako kyokolawo so embeera ekyuka bayeneba bakusaza abantu bagenda nebeera byanti bati bakusaza esiza ofuze esiza katonda yakikola nti eri wansi weteekateeka to release weteekateeka kati wagaziwo eyo embeera teba yeemu ate so you need to create be creative noonya ku bantu tunoonye kyetagamu kintu ky'omusajja teyeetaaga because abasajja tulinganga tukyuka buli kaseera omwana omusajja tuli fani leero oyinza okujja nga njagala bbeere enkya nga njagala bisambi enkya like creativity because nina byensanga ate nebyendaba so bwe ng'omukyala ayagala okwetereza nti waki baakuzira
kyusa bingi nnyo banga abakyala abasinga bagenda ne beerabira nti bw'oba bakutadde mu maka tobeera mu maka be a beach outside obulire beach yaliwa beach ye komando akola atya oma beach waki mujogera nkusanya ekigambo beach omumalaya baba akwagalako ssente ne bwoba owunya kitegedde ne bwoba owunya ajja nakweta nakasikayo naye nga byakoze bina ng'ofuuse wakabi so it's very important oteke naawe kenyininyini oba oyagala mukwano maka oyagala musajja aterere waka kola ekisoboka kyonna omutetenkanya so it's creativity so what I've learned kyemuyita abamalaya aba beaches commander or any woman can be a beach. A beach is one who is fearless tobeera nansonyi be bold musabeeko mwerezeeko message akasitula omukwano omukyala namugamba mwami wo takwatako mweleza message nga banaye I'm in town so funny I go to work nepala in the gym sajja namukwisi muliwa naye wadamulimbana navumba so it's creative ways oli mumotoka nebbaawo usirise isamu engalo beko kyokwatako mugero otuke wakanga omuntu yakoledde dda so creativity so byoti okola omusajjawo ebyokomanda bikolewe that's why I'm saying be bold manya nti omwami wange anyuka sawa mmeka ti 11 mutandike ku 9 kubanga gwe byoti omukola eri ababimukola so ate abakyala basinga bwatukesa mwami mulina abakozi ewaka omukozi yajulira omwami how ankogenda muletera mmere nabeera nga alaba mukozi buli kaseera bakati kozi oki oli maka alye emmere ewooma obwongo ebulowooza ku mukozi yagirese so men have a way of giving attention to people who care about their stomach okitegeera so be creative jja buli kikwatagana ku musajjawo kikyo it's your own so bwe kitukeesa omusajja bwe watunulira esaati amanya yagigolodde bamugamba eyo smart amanya Ruth yakyuse naye bagolanga naaka yagolodde so that's how it is so creative so oba bakuzira mu kisenge kyusaamu ebintu tandika okubeera nga obikomando omusajja yakajja namwisako motoka gyasandikira pakinze motoka yingire motoka abaana bali eri tandikira emirimu bubuuzeeko zino zetusulamu ziza nazo okudibya banange abakyala basinga bagenda nebeerabira nti t-shirt y'omwami ojambala ne kyusaamuuko omanye abasajja dewazaalako nga akulukuta amabeere omubiri gw'omukyala katonda yagukola nti buli woogulaba ng'omuntu agulina ali confident gusikiriza nobanga olina omubiri mulungi naye nga oli awo wemotyamotya tegusikiriza so buli wubanga amabeere gakulukuta mugaba kuliko it's okay be sexy in that body shape be sexy omanye oli ogwe oleta sexiness tokisusanya ate kulaga nti komando naye naye akadde tobeera kubala limu tekasa akolaako omanya ayagala attack from different points that is creativity abeera yakulowoleza nti kasita okolola omanya kisenge this time ate tekamu ka music this time ate fumbayo ka juice akalungi ka lemoni otekemu pineapple okalete nga kalimu lemon ne pineapple ng'ofumbye kafumbe manyi kaleeta obusimu so mutunabeera mu mbeera nga creativity weeri waliwo nabba kiisi lumu neneefuula nti waliwo akangudde mu liisi obitegedde agenda okujja tokafuwamu n'ogibba ajawobweyo obukodyo agenda otanga okirowooza bwakikiba akantu kali kabadde special nnyo ebyo bireetera abaami okulowooza bulijjo wamanyira omwakahaaga this time tomuwahaaga musange emotoka eri nga tanayingira motoka omusibule mu nsibule special so 70% omusajja okugaana is monotony nga yakumanyira mu kintu olinaku alwana naawe getwe creating musabeeko mukwano gwange omugwekola naye omusajja yaŋŋamba mulumu mukyala we yali amusobola kumatira nakuba kabinati n'akanyigamu mbu yagenda alowooza ku kintu ekyo nakamba wakabina akanyigamu ati era olwamala okukola yafutulama okudda waka batandikira waki yamunyizeemukko bwako kukola akapya buli lunaku it's very special like there's someone who just showed up anywhere ngali mu town honey where are you njagala kutwalako out on my bill just simple things ntwalako out naye gobeerawo buli kaseera kusabiriza nobeera omusajja kasala besimu yagamba mataaki so be creative mpira yakasimu omugambe baby balijala kutwalako out leero kukyebizana babiri lunch time nze it's on me creative omusajja tukeesera nga buli wojja alaba kipya naye nga tuli kukyekimu amata g'omwana pampa nga buli kaseera osabiriza nafuka ATM yawadenze mukazi wene amanda omusanyalaza azaaga sazeeko omusonga baby ngulinze
natumaliriza baby gwe olwaleero tompona n'omwezi akafaananyi akake kale katoyagala ku bufaananyi nude akaddala ekifaananyi etamala mumagulu handsome, you're a handsome man. You always a message of one, so that he realizes the message is very was here. Ruth wembanga when that message is very want. Asanja akuva Ruth Kalipala. Several. Toke mogo na komao. Gambe tutubate tukufumbira. Abantu liye twebake. Twebake. So it's very key. Create an environment omusajja anga tasobola kubeera wotali. Olukwesimu obuuza oli wangalo tuuka. As long as you safe, okay. Petrova said, but be safe, careful. See you soon. Yenda kulinda sijja kwebaka. Like omulinzi n'omukwana. Agenda okudde wakanga buli kimu. Kiri right. So ensonga esingako obungi bwaki omusajja azira omukyala. Yetwogeddeko birisu bwe kyusaamu abakazi kambakolera. I know right. Olufize nkola bakyala. Nkola mwana nga zenga tunulanga ekyokulya. Nate najja naga Brian teka tukole wali so kategori eyo first of all back tolerate nga sigwayo chenye ekiri yawo nate ni binoga no bikola so do things that make you a superstar create nze ekyo nkigamba bakyala buli lunaku tossa mukono ndagenda kwogera ekigambo batuga simanyi asiko obulamu tassa mukono naye nasiika ekigambo kiri tassa mukono buli lunaku siika ekigambo so litu amanya nti abasajja bokala balina okutandika naye nawe omukazi tandika muwulirize ka message bugayi gundi abakasa ngabo kera kumatana okolo ku lipstick kera kumatana to massage ebiri kutama like create a story there ngo waje agamba kitunga kipya teka mugayi mugabe bijanjali bikalo teka mukumazi teka mukusupu omuntu wali ebintu nga buli wali abirumira akowa leka birajenga mulimu akantu kanza ali kiti omwana yalima misa kino agamba si buli mmere nsiike ko nti ebeewooma kutidde kiba kitegeeza ki isi abasala basaka bagenda bawoza nti I am waiting nina amazi even trash cans can leak niko sira akulu so tumutulekere teka mu ekirungo olina okutegera omukyala nti omukyala kiretera obwobi omukyala yali suza ati yali basatya otegeddawo kati omukyala yina nawe oyingira omubuliri njagala otegere nti teri muntu agenda ku lutalo katalina muntu bobanga oyingira obuliri genda nga wetegesi better ready. I tell women every time you're stepping out or you're going to bed go like as if you're meeting your first person. Why you chala bete kanyoka agenda meeting muntu olunaku olusooka buli lunaku ogenda buli wetegeke bwotyo so it's going to be helping the person in it awulinga kiri connection ate mwachala wasagala ngalekasero omuntu yakusaba bw'omuwanga gwoyagadde embeera yanjawulo munange ate nze ngamba wachala weefeeko nga gwe you as you take care of yourself weefeeko nga gwe ebisigadde kasabwe oba ng'onyumira ng'oli mu action oli abiri anyumirwa omuntu agaba emmere nga munyiivu omuntu abajja ati kasabadde kyono so biteke mu customer care waliwo omwana yagamba ye nti ate munnange we baba bayombye n'omwami we like when they are making up ate wasinga okutakukola kiba kitabu it's creative we are going making up every day make up every day so it's very important bwe yaba yakuzira kuli bakugani because after tebatera kwogera tata kugamba nsonga nnyonyo it's creative embeera neerwaza akoma omuntu gunnuma lwaki creating all ka fight era mukoleka make up it's simple as that munyize intention amugambe I'll make it up to you baby so kitegeeza omusajja ayinza okuba nga alima nagamba nkooye nnyo ngireda tayagala bintu omuntu ogunnuma tayagala bintu kumuluma buli lunaku akoowa let me tell you if abasajja kasobola n'omwami wa n'amala wiki nga takuteeko waliwo ekikyamu either ajja kukuse oba guweetereze kubanga ffe Katonda yatukolanga buli bwozuuka ku makya omuyaaya ayagala kubuuka okubasemanda nga munda kuwangato osangibwawo ensangibwa Kyanjaawo waliwo therapy center yange buli kimu nkikolera awo it's a beautiful place private tewali agenda kukolaba nti ate inyuma ddala nyumba nene nnyo kikomera kigazi tubeera omwo nga tukola emirimu gy'abantu we can actually see several people abakyala bali ku nsonga za ssenga omukyala wali abikolako ssenga bwati so just come number 0701717167 ng'omukwano gutereera asiika omukono tassa mukono n'asiika ennanga tassa buti. Bye bye.